ssenyamiza omutuuze waffe wano mu Kyanja Nakawa West Honorable Colonel Charles Engola nga bwe tubitegedde akubiddwa amasasi nga mukubya amasasi y'omu ku bakuumi be betuwuliddeko mu batuuze abadde yemulugunya era ne mu kasaluuni kagenzeemu n'abafulumya mugende zisibalinaako buzibu z'obuzibu bwennina buli eri gavumenti abatuuze bwe batugambye ebigambo by'abadde ayogera nga talina mutuuze gwalinako buzibu gwayagala kuba kubanga abadde amaze okuba minista Amasasi. Munnange abantu bano abali mu uniformu abapoliisi bannamagye embeera gye balimu mbi bw'ogenda mu barracks gye basula munnange abantu bano basulanga ebisolo akasente bafuna katono mu campaigns era twabyogera President waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert n'abasuubiza nti bwe munaatulonda obuyinza bwe bunakyuka ffe asembayo omusirikale asembayo kufuna ssente entono akakadde ako kamu kubanga tulaba embeera gye basulamu gye babeeramu akasente bafuna katono ate n'akatono kano kajja leeti kati ebizibu ono bwe tuwulidde abadde ayina nga akasente kabadde tekannajja ayina ebizibu bali bubi munnaye tugenda naffe ne twebuuza oluusi abantu bano batukakkanako ne batukuba toyina kyamaanyi kyokoze kiri awo oyagala kwekalakasa mirembe juzi nategeka wano omupiira nga tuli ekiwaatule ne bajja nga bakuba buli omu ne bebuuza abantu bano obusungu buvaawa n'akukakkanako naggunda nga akuba omusota obusungu waliwe buva avudde ewaka omukyala amusabye ez'akameeza teziriwo abaana babagobye ku ssomero bali awo batudde abamu n'abakyala munnange baanoba n'agamba owaaye musajja atasobola tulabirira ffe katuteme tugende awalala bayita mu buzibu obw'ekitalo kakati bavudde okuba ffe abali mu opposition n'abantu ba bulijjo baga nti abantu abatuliisa akakanja oba oli awo be bano ekyennaku ekyennyamiza so kyannaku nti Honorable Sam Engola afudde naye katusuubire nti gavumenti ensonga zino gyazitwala nga ziri serious abantu bano tutandike okubalabirira bannayuganda bannaffe bataata baffe bamaama baffe bannyinaffe tubaneiba tubawasiza batuwasiza naki bannayuganda ngaffe bafiibweko Sam Engola y'omu ku abo ababadde abatuuze abakasirise Charles Engola si Sam Engola Honorable Charles Engola yabadde omu ku abo abatuuze boyinza okuyita abakasirise ng'ayingira geeti ye n'afuluma kubanga ina constituency yiye y'omwoyamu ndoza gyatera okubeera active ennyo naye wano yafunawo maka okubeera okumpi ne parliament ne ofiisi ye so tabadde nnyo ng'awulikika mu kitundu oba ki era by the way mu Kyanja muno tulina ababaka bangi nnyo tulina abaminisita bangi ababeera muno nga yes balina constituency zaabwe gye babeere gye baweereza naye nga wano mu Kampala abasinga ku bo baafuna amaka mu bitundu bino so babeeramu nnyo okay so oba oli awo tebabadde buzibu kuba nga tuwulira nnyo obuzibu kye bagamba oba muyinako kino oba ki ng'ayingira n'afuluma naye kaakati ab'omu nju yabadde bamukuuma nga be balina obuzibu ate munnange oyo omukuumi of course tujja tegeera nga amaze okunoonyereza oba oli awo ayinza okuba tabadde na buzibu noono nga ye naye ng'agamba nti ono kaakati minisita mu gavumenti etuliisa akakanja etatulabirira esasula akasaala akatono ate kajja leeti n'asalawo obusungu bwe abutunuuliza ono naye byonna tujja bizuula naye ekikulu ennyo abantu bano tutandika okubafaako oba oli awo gavumenti eno babadde balowooza nti abantu bano babayisa obubi akasente bafuna katono kajja leeti naki nti bajja funa obusungu basigale nga bakuba ffe nga bwe kibadde kiri kakati mundu batandise zitunuuliza abakama baabwe si bwe tulina okubeera mu ggwanga lyaffe abantu bano bafiibweko kubanga bannayuganda bannaffe buzibu sijja buteeka ku security ya kitundu oli awo of course buli kitundu kibeeramu n'ebizibu ababbi oluusi abatuuze bankubira ababbi babalumbye naki incidents ezo zibeerawo naye kati zino ez'okukuba abantu amasasi si security ya kitundu proximity nti omuntu mwabadde abeera kubanga n'omugenzi Andrew Felix Kaweesi yali abeera kulambira era nakyo kiri mu Nakawa West ow'ekitiibwa General Katumba Amala naye abeera wali ku nsalosalo so yali ayitamu ekisaasi so proximity nti babadde babeera of course kyannaku yes tulina abanene bangi basula mu bitundu byaffe naye abanene banonze message gye mbawa
ffe betujja tuwogerako juzi era twali tubyogerako mu parliament netugamba naye mu budget eno gye tugenda okuyisa abantu bano tubongera akasente ne bagamba kale tubongere sente naye ate sente nga zibabongera zaggula bimotoka bya tiyagasi si za kusasula bali kubongera kasaala na mbeera gye balimu kati ffe kyetwagala kikyuke ekyo Kyanja parish banange tulina okusomoozebwa ko tugenda okufuna mu kaseera kano oluvannyuma lw'okubanga minisita atuvuddeko kubanga minisita ono bwe yajja ku kitundu abasirikale ebiseera ebimu bajja mu kitundu ate ne bayitawo obutali butebenkevu naye ono omusajja yajja n'aleeta obutebenkevu mu kitundu era bangi ku baziba emisango babadde batya okukwata lino ekkubo nga bakimanyi nti bw'okwatira eno obeera ozze mu danger zone n'olwekyo kati tulina okutya bw'abanga minisita afudde tugenda kusanga okusomoozebwa tukubiriza gavumenti okuba nti no batuyambako okuba nti tukola ebintu ebyetaagisa ng'okuteeka amata okubeera nga mukama waffe atuvuddeko abadde atukuuma nga ffe okitegeera kubanga abadde ayaniriza buli muntu abayingidde mu kitundu tagoba muntu akubuuza nti obagga oli waawa oba oli waawa ne bw'oba oyitawo buyisi nga akola ki akwaniriza abasirikale benga bo tebagoba muntu era omusajja oyo nga bwavudde mu nsi tetumanyi kye tugenda kukola sikulimba balina kuteeka obutesi security endala abebase mwalidde munywedde mwalidde bannyabo mulidde mama alaze mama yagenze kwozanga mama yagenze tukolerera kunoonyeza kyakulya toseka ekintu kisaagirangana sebe badde nnungi nnyo nga bw'okiwulira ssebo tobaako na complaininga wadde n'eki nze mbadde mmanju nga gyensula naye nga ne bwentambula okumala ennaku zange nga bbiri nga siriiwo va ku nnyumba nti nnyumba yiino ogiraba eyimiridde okitegedde sawa kansala byenjogera bya bulimba byenjogera bya mazima mbadde nsula mmanju wa minisita naye nga nsula mu bbaati omanye ebbaati emisota ne gikulumba ejyawa n'ejyawo egyenkana gitya naye nga abasirikale bajja ne bagikola ki ne bagikuba kati bintu by'omwogera muno bavudde nsubireko toseka siseka security ebadde yoma yaki y'amaanyi nnyo ku mwami oyo nga waali